Yes, ku Pregen Media tugamba gwe yonna gy'osinziira weebale kubanga weekumira ku mukutu era nga n'essaawa zino tuba tuyingiddewo okuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda naye nga sinneeyongerayo taking a time osubscribing onyige n'akakade aka notification oleme kusubwa updates zonna eziba zigenda mu maaso. Yes, olunaku olwaleero manya olunaku olw'eggulo nakuwadde story ey'omubaka amanyiddwa nga Ssegirinya Muhammad omwagalwa w'abangi. Omukulu ono embeera gy'alimu si nnungi olw'ensonga nti nga kkooti bwe yakulaga omukulu ono yali avunda ekigere. Tetumanyi kyali kiva ku ki naye ate abalooya be bavaayo ne baba nga basaba kye bayita court bail basobole okuba nga bamuta ekintu kkooti kye yagaana. Era mu mbeera eyo omukulu Ssegirinya embeera yayongera okutabuka era olunaku olw'eggulo yavaayo n'apostinga ku peegi ye n'agamba nti essaawa yonna bayinza omutemako okugulu olw'ensonga nti okugulu kuvundidde ddala. Kati abakulu ab'Ekigo prison kwe kusalawo omukulu Ssegirinya ono bamudduse misinde mu ddwaliro erisingako agaabwe ge balina mu kkomera. Mu kumutuusa e Mulago omukulu Ssegirinya yabadde tasobola na kutambula bulungi olw'embeera gye yabaddemu. Kwe kusalawo ne bafuna bakiyambi ne bamukwatakwata basobole okuba nga bamuyingiza eddwaliro afune obujjanjabi. Naye ate mu mbeera eyo balooya be ab'enjawulo n'abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne basamoninga kkooti ne bateekawo embeera ne ku paliamenti ne bagigamba nti omukulu Ssegirinya yeetaaga okuba nga afuluma eggwanga erya Uganda asobole okuba nti agenda mu nsi eyinza okumuwa obujjanjabi obumala okusinga wano we bagenda okugeterera obujjanjabi nga oluusi tebamanyi na kimuluma. Ffenna tujjukira Elias Lukwago meya yavaayo n'agamba nti bano abantu babajjanjabisa panado n'obukerendakerenda obuli awo naye oyinza okwekanga nga mwattu ekirwadde ate ekibalimu kirala nnyo. Oyinza okwekanga nga okuvunda okusegirinya kwaliko yandiba kansa ate ffe ne tukitwala nga ekyokusaaga. So mu mbeera eyo balooya bavuddeyo ne basamoninga abakulu ab'enjawulo Ssegirinya ono asobole okuba nga afulumizibwa eggwanga erya Uganda addusibweko mu nsi endala abenga afuna obujjanjabi. Naye ate ekyabamaze enviiri ku mutwe Speaker Jacob Oulanya ng'ono ssaawa zino ye Speaker wa Parliament eya Uganda omukulu ono yavuddeyo n'agamba nti ekyo tekikkirizibwa. Ssegirinya asobola okujjanjabibwa awo sayidi zaawo e Mulago talina kufuluma ggwanga lya Uganda. Era omukulu Speaker ye yabadde final person okuba nti yayinza omukkiriza ofuluma oba okugaana. Era mu mbeera eyo Oulanya yasazeewo naye alagire ddala nti ayina entoli kwatambulira kwe kusalawo n'agaana Ssegirinya okuba nga afuluma. Yagambidde ddala nti omukulu Ssegirinya Muhammad ajjanjabibwe mu ggwanga erya Uganda olw'ensonga nti talina kimutwala bweru. Ekintu kino kyewuunyisizza nnyo bannayuganda era obusungu bweyongedde mu bantu ab'enjawulo naddala bannamateeka be n'abantu ab'enjawulo abakola ne Ssegirinya Muhammad olw'ensonga nti beewuunyizza nnyo omuntu eyefuula nti ate yatwala paliamenti okuba nti teyafuddeyo ku bulamu obwa Ssegirinya Muhammad to an extent nti baasazeewo ajjanjabibwe mu ddwaliro oba mu gana amalwaliro agali mu ggwanga erya Uganda. Kale gwe yonna gy'osinziira okuba nga weekumidde ku mukutu ogwa Pregen Media ffe tugamba updates zonna eziba zigenda mu maaso mu ggwanga tuba tujja zikutuusaako. Gwe weekumire ku mukutu likinga commentinga era subscribing. Naye ate ky'olina obuteerabira nti ne website yaffe kweri ku Google bagiyita pregenmedia.com pregenmedia.com ojja kuba ogiraba amawulire mangi nnyo agaliko omuli entertainment omuli sports omuli current affairs amawulire gonna ge weetaaga osobola okuba nga ovisitinga website yaffe eyo pregenmedia.com oleme kuba nga osubwa.